Sawa ya kubeera ntino munanga ate Professor Ssekaggya atulaga ku birabo mukyala we Chosen Becky be yamuwadde mu kabbo okamuwala. Okitegeera nno Ssekaggya Professor yagenze ku TikTok ye n'abeera nga ate asabukulula ebirabo. Tetugenda kwogera bingi, katubeere munnange nga tukuwa akatambi kano. Hello baby banange bino ebimu ebyabadde mu kabbo ke bayita kabbo ka muwala Sebo apo zinaziridde dda ebyokunywa byonna binywedde dda baba kubanga nabitaandikiddeko ekiro ekyo kyennyini najja mu mmotoka ndyako ne kati bino mbadde sinakusumasumbudeko kano kokkaka kino kyekiwoowo omukyala yagala mpunye bulungi okiraba abakimalayo egwowo kiwowo okikubako eno toyasimula kwasimula kukubaawo nja kumanyiira ku luluma you know. I knew. Thank you baby girl. You are welcome. Thank you my wife. Okay. Oba kino kiki naye bannange laba essaawa nga ya bbeeyi. What? Thank you my love. Sokombe ku bugalo. You're welcome. Eno essaawa gingulidde nkuuma obudde. Kuuma obudde baby nkoyo kulaba nga oddala eti ekiro. Bani mukuyirira mukwano eyo essaawa 2 ng'oli waka. Buganda agulimento. Anti yuze mangu kubanga era bino ali bigenda kuddamu kusiba. Unboxing. Boxi ya buwunga. Boxi ya buwunga. Kisoke. Bibantedde ebisinga obukulu. Boka muwala. Endo wa daddy hug. Mwana wange kyonna kyomukola si kya buto. Oba kumunaaza. Oba kumubuusa. Eno bazita Franco. Baneti. Tata. Baby. Unkoze iki kino? Eno boot. Jimanya mbala lero wagula. Thank you my woman. You're welcome. My woman is my property. Thank you. Mado chimanyi sina boot. Chimanyi sebo. Nze mukyala we era nkimanyi. Mbadde nina zigenda. Kibu! Laba birabo. Mchala wange yampadde jangu pe kuhaga. Mchala wange ampadde birabo. Pa kuhaga. Laba. Engatto. Eno saawa nayo yagimpadde nga kirabo. Mubirabe. N'ekiwoowo mbakube ku kiwoowo kyange. Ona bambyeko remote kakyeri. Let's go, Daddy. And how are my boy? Njagala munye bulungi nganze kubanga oyo alaji omuse nange ekiwoowo kimpadde. Dejja nkwe ku kiwoowo gwe kakyeri. Bwe kyuse. Tebagikuba ku mubiri. bagikuba ku mubiri. Bagikuba ku mubiri. It's a body thing. Muli okawunya. Okawulira. Kiriza tubuzeeko ku bantu bano wammanga na mulindo wa Proso ogamba otya. Joy Namuddu tukutumiddeko. Jane Kyomukama tukutumiddeko. Twagala okubuuzaako ku Uma Lukasumba. Idi Mubaraka ogamba otya. Weebale kuba nti nate oli ku mukutu. Naabirye Justin twagala okubeera nga tetukubuuzaako. Na Tukunda Ruth ogamba otya. Nisima Natasha nawe twagala okubuuzaako. Sarah Mbabazi ate tukwerabidde mukwano. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo
mu comment section olutalo lwa Balista Timo kw'ossa ne Tamale Mirundi Junior lukyagendera ddala mu maaso. Junior atiisiza nti ssaawa yonna yandibanga agenda kuzuukusa fayiro eggwanga lyonna litegeere jjajja Ichuli yafa atya era baani abaali emabega w'okufa kwe. Mujjukire jjajja Ichuli we yali afudde bagamba nti Balista Timo yali mu ggwanga n'amala n'addukamu. Katukuwe katambi kirala kyempulaninga waliwo abatajja fuluma ggwanga gwe teekawo abiri bajja yingira nabo kufuluma kijja bba kizibu n'aba totukozeemu bubi nina bassekadaama byaffe biri Dubai abayinza okutubuulira isima yafa atya gwerindamu investigation Julia nedda eyo investigation zizzeemu buto bagira bambala Dulwesi ebintu yampola si byakuleekaana nennyini emmotoka naye yatandikanga ggwe today ali ku bodaboda emmotoka takyagiina so waliwo bassekadaama abayinza okuyingira eggwanga lino ne batafuluma. Talk slowly. Chosen Becky Wuna akyagenda mu maaso n'okuba nti nate alumya alumya abo munnanga abali mu kwogerera kapo ye. Nze ngamba okwawukana n'omuntu sikyandibadde ekizibu naye waliko okwawukana n'omuntu n'akufuukira akabasa era kapo ya Rema Namakula ne Eddie Kenzo si yali nyangu era Mukama alina byagereka era kyekimu ne Chosen Becky. Oh my goodness, Chosen Becky ayongedde okulumya. Chosen Becky ne Professor Sekaja. Oh my goodness. Ogenda mu comment section ogamba naye kati singa yenze nali badde ntya era nze nyambadde akagato ka Amir nendaba Chosen Becky engeri gy'awaanamu Professor. Waliko video gy'ava okukola wano Professor n'amugamba baby waliko koyerabiddemu kwawo oli n'amugamba mpozi ojja kukolayo part 2 n'agenda n'akirira wansi n'amugamba baby tokaaba sagala kulaba ng'okaaba. Chosen Becky n'agamba mnange sisobodde kukyebera ononsonyiwa baby kwegamba olaba nti love eriawo nze sibisobola ge mazima nze sibisobola njagala butwawukana mnange nkulabe wali ng'olinga embwa nze bino by'okusanga oli bulungi nze afazali nkutuga era ex wange beera ng'okimanyi nti kasita twenanka okwetuga okulaba n'empanda okulaba kubanga nze sajja kubeera naawe just ntitubuzeeko ze sajja nze tonyononera budde bwange obwo bwe mba nziza owuwo nga tukwataganye tutandise manya tulina okubeera mpaka mu bukadde bino by'okuzaala abaana ne nkuzaalira oba ntuzaala nti manya nkuvuddeko nde sente zange nzitadde mu lujja ngumanya enkya gutwawukanye si byagala era kasita tweyawukanya bwetu tutandika manya nti nze kati ndi mulabewo era bino by'okusanga ne nkubuuza n'ofuna omukolo n'entandika congratulation ebyo wange sibiriyo era manya kati walimu eddogo buli basiddogo manya nti waliko okunoonya omuntu ebiso bibaamu nze era omuwala agenda okunyepikirako manya nti sajja byakuzanyaza najja nzize kubwasa kuzaala baana kukula bukadde kwata ekiti nkwate ekirala tubeere wali n'abaana baffe era si wali kuzaala kukyusa bwana buno kano nakazaalira mu garaji kano nakazaalira mu ssomero kano nakazaala nga nkyaso bino sibyagala nze owange sibyagala saagala nze omanyi era nzanye ejjalako mukimanyi kubanga Sekajja yalumya bulumya ne Professor Sekajja siwa banange ekiri mu comment section Chosen Becky alumya banange ebya Mathias Walukaga tebinaggwa Junior avuddeyo n'abaako byayogera amugambye nti addeyo asome. Uncle Walukaga totumalira budde, don't waste our time.
Where are the documents? Ku AIU gyogamba gyosomera sala IU watuukayo otya without senior 4 and 6. Ankwaluka lekerawo gatta empapula. Kati certificate of appreciation bulijjo gyogamba nti wasoma gye baakuwa mu vaaka ya P7 yeraga nti oyina diguli anko walukagga. Walukagga totumalaako mirembe. If you didn't go to school, bireke. Anko walukagga oli mukulembeze mulungi. Yes, era abantu bakwagala. Naye tewasoma. Eyakoze ku kufumba munange ku mukolo gwa Chosen Becky avuddeyo n'abaako by'atangaza. Jjukira nti babadde batandise okunenya Chosen Becky mbu simanya taata we yamusimbisiza layini y'emmere. Kaakati okusinziira munange ku Godwin avuddeyo n'alyoka agamba bataata tebaalira mu kifo kye kimu n'abantu abalala. Bataata we baaliiridde twabateeddeyo buli kimu era taata teyasimba layini ya mmere ng'abantu bwe mugamba Batata twabasetingidde emmere yaabwe gyabadde balina okulira ne basenga babadde bokka. Taata n'agamba ze kansituke neefunire kyenjagala kuba njagala nnyo ekinyeebwa. Era kyeyasinze okulya nga bwe mugamba nti lwaki tetwamufunidde emmere bataata twabatadde waabwe bokka ye bafunidde ekyokulya. Era ku nsonga za Mathias Walukagga ate twagala tubeere nga tukwa ku Ronald Mayinja. Ronald Mayinja wuno naye avuddeyo n'abaako byayogera. Agambye Walukagga oba awadde Walukagga amagezi n'aloka amugamba nti kola nga nze nange naddayo n'ensoma wadde nga nali mukulu naawe ky'oba okola. Endowooza tebitabuse muyimbi munno omuwamagezi okyogerako ki? Nebino byogamba nti bakiyita mature entry ebyo tebigenda muyamba. Nze naddeyo okusoma nga ndi mukulu nga nina n'omukyala n'abaana. Nekola certificate mu business management. Nenziramu nenkola diploma mu human resource management. Byonna nabikola Kampala International University. Nenvaawo nengende Makerere nenkola social sciences nefuna degree. Byonna nga ngenda nkola ki mbikola. Kati ogenda okulaba nga bayodatawo nga gyali. Yes, naye ensonga za Walukagga tulema kuziteeka ku muntu. Ensonga ziri ku mpapula. Ensonga ziri ku mpapula. Bwe tunaateekawo nti gundi ampalana, gundi alabika yeyenemesezza, tuba tetuyambye muganda waffe. Obudde bukyaliyo ne 230 gyali. Nze nali muwadde amagezi. Nga balina kyetaago ky'okwesimbawo okulemera abantu asobola okuddayo mu makubo amatuufu n'asoma 230 kugenda okuno empapula zentere ate yasome. Yes, addemu asome. Eddie Kenzo alina ekibuuzo ky'abuuza aba opposition. Agambye nti munnange mukyalina essuubi. Ne Eddie Kenzo. Naye abavuganya President Museveni ebintu bino babiraba mu butuufu bwabyo oba bakyekaza kubanga bantu 5,000 mubalage bu video nabo banaalaba Uganda bweri ensanyufu and grateful for peace, stability. Oh my God, abantu bakyayagala emirembe gyabwe. Muve mu biti. Abakyayagala emirembe tuli bangi. Abataagala dduka ya mmene. Mubalage ku bifaananyi kuba bwe naayogera nnyo bajja gamba nnimu. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.